Yes, mukwano gwange ugamba otya webala okubanga gyoli webala okubanga oteze nzira mukwaniriza nga bulijjo eno bagita Kimli broadcast ugamba otya mukwano gwange nkusaba busabi bwe gubanga gwe mulundi gwo gusoso okujja wano ekyo kikulu nnyo okusubscribinga kubanga kinkolera ddala bulungi nnyo olwaleero nina busitole bubiri mu kaseera kano bwe njagala okuwa bonna nga bukwata ku omukungu abeera wa Kabaka bukwata kwani bukwata ku His Excellency the President of NUP. Bukwata ku Robert Kyagulanyi, President wa NUP. Story jensoose nayo yeyokuba nti Robert Kyagulanyi mu bintu byazaakola ayongedde okweraga nga ayagala nnyo eggwanga Buganda. Mujjukira bulungi nnyo nti emabega wonna wabadde ayimbira abadde yeeyita Bobi Wine omubanda wa Kabaka ow'akabi. Omanyi okwagala Obuganda okubeera Omuganda no okubeera ekintu kyonna mu nsi okubeera Omukatuliki okubeera Omusiraamu okubeera owa NRM okubeera owa NUP kyosookerako kuba Muganda kuba Munyankole kuba Musoga kubanga bw'ozaalibwa ozaalibwa ne identity eyo kati eky'abantu kye batamanyi abamu kati identity eyo yeekulembera mu byonna nga tonnabeera birala osooka kubeera tribe yo. Kakati azze yeeraga mu mbeerezo olwaleero nkuleetedde ka video nga omukulu ono ayongera okukaatiriza ebyobuwangwa eri abaana be. Nabalagako ka video nga ayigiriza abaana engeri y'okulanyaamu okwogera gye bava ani akuzaala okutambula ng'Abaganda. Kakati muwala we Sharon yabadde bakyaddeko mu Lubiri mu ngeri y'okulaga engeri y'okwebazaamu oba okulamusaamu oba okweyalamu mu Buganda. Muwala we Sharon ono mujjukira ye video gye twakola awo nga akuze ng'akola birthday ye ng'asuumuseemu. Kati nno nti bwe kyatuuse ku Buganda ebya dayiningi byonna baabivuddeko ne bagamba sooka olabe omuntu Omuganda bw'akola. Sooka tulabe video eyo n'oluvannyuma ate ndyoke nkwongere ka video akalala. Eno bagiyita Kimli broadcast. Kimli broadcast nkusaba busabi osubscribing if bwe gubanga gwe mulundi gwo ogusoose okujja wano kati labayo ekintu. You know how you know Baganda men greet the king. No. Shalom, you know. You just told me recently before. Prostrating, you know prostrating? Like the scientific term or No, the traditional term. Yeah. Okay, how do guys prostrate? Songa ndowooza ogiraba wadde erimu oluzunguzungu naye I just learned this recently though. Yeah. Naye obakola emirundi ena gumu ebiri esatu ena. You understand? Now the men, that's the Kabaka. You don't reach him. Just otuka no ojango wera. Yeah. Sawa saja Kabaka. No yukira ebigambo. Then you go then you go down. Then you also 1, 2, 3, and 4. That's how you do it. Tata, if I have money, I will do that very well. You extend. 1, 2, 3, 4. That's good. No. But you're a girl. You're a girl. You know, Shalom Jango make it a soul. No. That's the Kabaka Duali.
Don't tomukuba mabega boti. After greeting the king, whichever way you reverse, you walk backward. You walk. How do you do it? Now, come out dancing, Maganda. Ebyo nno ng'obitadde ku bbali waliwo celebrity kati mu Uganda ow'amaanyi naye ekigambo celebrity kitegeeza ki celebrity ono kati baatandika n'omuyita mu shows. This celebrity was made by SB4 omukyala gwe bayita Asiya nagamba duni Asiya omukyala gwe bayita Asiya. Omukyala ono ne Charles bazze beegulidde erinnya kati mu ggwanga naye emabega awo twalabako nga Asiya asisinkanye ne Bobi Wine tebaayogera kiwanvu nnyo naye bazzeemu ne basisinkana ng'essanyu ppitirivu nnyo Asiya lyalina. Omanyi ono Obina Oggi Asiya ne Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi baasomera mu ssomero limu. Kakati buli lwe basisinkana wabaawo okwejjukanya nawe omanyi omuntu bwe mwasomera mu ssomero erimu. By the way, Asiya yagamba nti yasoma n'aleka ne Bobi Wine mu kibiina. Kati nno bazzeemu ne basisinkana era ensisinkano yaabwe yabadde ya ssanyu nnyo. Mu nsisinkano eyo Asiya n'asabira Bobi Wine essaala n'amugamba akalulu konna mu Uganda konna kako oba muzeeyi mukulu ow'ekikofiira anyiigaanyiige naye akalulu konna kako. Kwegamba kyabadde ky'amaanyi nnyo 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 nakyo katukirabe. Genda motoka yange. Ogenda kuleka akamuka konna oba musaba nanyiiganyiige ntogedde Wali bulungi. Omanya abantu bamanyi twasomera mu ssomero ly'erimu owa mukyala Kimbula balina akayimba kaabwe yafaanana bulungi Asiya yafuna Charlesi akabiiri kyokka banange President Asiya yagamba yakuleka ne mukirazi banaye munkwata ku vidiyo banaye mwebali twagalira Asiya waffe Asiya naffe tumwagala nnyo naye temutubbako Asiya waffe Asiya waffe soma n'aleka ne Bobi Wine mu kibiina. Kati nno bazzeemu ne basisinkana era ensisinkano yaabwe yabadde ya ssanyu nnyo. Mu nsisinkano eyo Asiya n'asabira Bobi Wine essaala n'amugamba akalulu konna mu Uganda konna kako oba muzeeyi mukulu ow'ekikofiira anyiigaanyiige naye akalulu konna kako. Kwegamba kyabadde ky'amaanyi nnyo 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 nakyo katukirabe.